Oh yes, mpola mpola atukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti otwagala n'ogamba nti muganda waffe Jimso gwe tulina okuba nti tutambula naye mpola mpola. Bamikwano yonna gye muli mbatumidde wetwogerera Bobi Wine asatira URA ewandiise ebbaluwa entongole eyagala kuba nti ebowa motoka ye ng'ensonga egamba nti Bobi Wine tiyatukkiriza mikolo nga bwe girina kubeera nti yakola ki yagezaako okuba nti yeebalama emisolo egimu mpola mpola era nga anaamanya process motoka okujja wano byali biwanvu. Motoka bagibaliramu obukadde bwa Uganda 100 something kumbe nga ate eraga birala. Bobi Wine gavumenti emulinako bad record ez'okuba nti oba ebirala ebiseera ebisinga abadde abba oba okudduka n'okwepena emisolo. Kati bamutadde mu kyemba agenda kuba nti akiwulira mpola mpola. Bobi agamba nti bano kawaani baagala kuba nti obaoliawo babba byange nogezaako kuba nti banafuya mpola mpola. Omukutu guli gumu gwa Uganda mukamoli bampita ntambi Jimso. Mwebale kuba nti mutambula naffe yonna gye musinzidde okuba nti yes mutambula naffe mpola mpola. Olunaku lwaleero ekitongole kya URA kiraze obutali bumativu kiwandikidde omukungu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbaluwa entongole emusaba okuba nti azayo emmotoka ye ekika kya Toyota Land Cruiser V8 basooke basobola okuba nti bagitegereza mpola mpola. Emmotoka eno yayingira mu ggwanga omwezi oba yatuuka yayingira mu ggwanga omwezi gwali gwa January era yagenda mu maaso n'okuba nti etuukira wali enakawa mu bonde ne balyoka bagiteekako buli kimu ekyalagirwa mu nsi muno. Emmotoka eno yazimbibwa ku butaka e Uganda ng'era munna Kenya omu erinnya lisigenda kuba nti njatukkirize yasobola okuba nti akola transformation okugijja gye yali eri n'agiyingiza eggwanga lyatu Uganda. Mu kuyingira emmotoka eno yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo esasula omusolo gwa bukadde 88 mpola mpola era nga obaoliawo esente ezo zaali feya ku ze baali basuubira. Oluvannyuma okuba nti bakizuula nti emmotoka eno egiri mu bubumbi n'obuwumbi obwa siringisi za Uganda mpola mpola. URA yagenda mu maaso n'okuba nti yeekenyenya engeri gy'erina okuba nti etakisingamu emmotoka eno kwe kusalawo okuba nti bawandiika ekiwandiiko ekikukutivu nga basaba Bobi Wine bazeeyo emmotoka eno basooke bagyekenyenye. Emmotoka eno bweddayo ku URA ekitegeeza Bobi Wine yeetaaga biliyoni namba obukadde 1000 okusobola okuba nti agijjayo kubanga emisolo gyayo miyitirivu nti mu kusooka okuba nti bagikolako bye bagikolako kyali already fair naye ate bye bagyongerako kikulaga nti emmotoka obaoliawo si y'abantu bawulijjo n'omusolo gwalina okusasula gwa njawulo mpola mpola. Era nga Bobi Wine wetwogerera obaoliawo asatira agamba nti URA egamba nti kama nimbaya nimbaya omukulu ono alina okuba nti azayo emmotoka. Bamwandikidde ekiwandiiko ne bamuwa n'essaleessale ne bamugamba nti bw'otaleeta mmotoka tujja kujja ekimirako mpola tusobole okuba nti obaoliawo ffe bennyini tugyekenenya. Abawagizi leke bannamateeka ba Bobi Wine olunaku lwaleero bavuddeyo ne bagamba ne boogera ku nsonga zino ez'emmotoka nga bagamba nti URA terina busobozi terina na nsonga lwaki egenda mu maaso n'okuba nti ekwata emmotoka ya Bobi Wine kubanga ate emmotoka eno bagenda mu maaso n'okuba nti bagirekera URA okuva mu January paka guno omwezi gwokubiri. Musajja mukulu yasalawo okuba nti gijjayo. Emmotoka eno yamala omwezi mulambo gwa January ng'eri mu URA ng'obaoliawo bagyetegereza mpola mpola abasobole okuba nti bamanya ebigifaako era nga
bannamateeka ba Bobi Wine bagamba nti basobola okuwa URA obudde obumala okwetegereza motoka n'okuba nti obaoliawo bagigerekera omusolo ogugijaamu mpola mpola. Wabula kibeewuunyisa okuba nti paka ssaawa zino ate URA etandise okuba nti ecliminga okwetegereza emmotoka ya Bobi Wine gye bagamba nti obaoliawo ebalirwamu obukadde oba obuwumbi bwa Uganda buna. Munnamateeka agamba nti bino byonna kafuuwe bano baagala kuba nti bamalako omuntu waabwe mirembe mpola mpola. Bagenze mu maaso ne balumiriza gavumenti nti motoka nyingi ezizenga ziwobeebwa n'okuba nti zikwatibwa mpola mpola olw'ebigendererwa ebitannaba kuba nti bitegeerekera. Bavudde ne bagamba nti motoka ya Bobby Kamani mbaya tebasobola kuba nti bagiteekayo mu URA okuba nti bagyekengenya kubanga obaoliawo URA ne gavumenti erina beyagala okuba nti obaoliawo eyisaawo mpola mpola basobole okuba nti beekwasa emmotoka bagisigaze. Emmotoka eno eyogeza bannayuganda obwama kuva nga bwebutandika. Jjukira nti ezimu ku mmotoka za Bobi Wine azaagenda mu maaso n'okuba nti zikwatibwa. Bano nno bannamateeka bwe bagamba nti emmotoka nnyingi eza Bobi Wine ezigenda mu maaso n'okuba nti zikwatibwa, era ng'emmotoka ekika kya Tundra bagikwatira ku Arua era ng'ekyali ku poliisi ne mu kkooti ya Arua mpola mpola, naye nga n'omusango gwe yakola tegunnaba kuba nti gutegereke. Emmotoka ya Bobi Wine eno Tundra ebalirwamu obukadde bwa Uganda miliyoni 2 yagigula ng'akyalirwa gamafini ebiseera 2 mpola mpola ng'asakata miziki. Omusajja ono emmotoka eno yagenda mu maaso n'okuba nti ekwatibwa. Jjukira Bobi Wine yali agenze ku by election eyali mu Arua municipality eya musajja mukulu amanyikiddwa nga Kasiano Wadri. Yes, by election eyo yazaala ebintu bingi mu Uganda, yaleetera ebintu bingi okukyuka mu bulamu bwa Bobi Wine mpola mpola, era nga bwe baava mu by election eno mpola mpola Bobi Wine nabwe kityo yalaga interest n'alangirira okuba nti agenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga. Wano nno mu by election eno mpola mpola kiteebereza okuba nti Bobi Wine n'abawagizi obaoliawo abakasiano Wadriko gata ne People Power Movement bagenda mu maaso n'okuba nti bakasukira President Yoweri Kaguta Museveni amayinja ng'ava ku campaigningira mu NRM muna NRM candidate yali abakwatidde ebendera ebiseera ebyo mu kibuga Arua campaign. Wano nno bagenda mu maaso abawagizi okugezaako okuba nti bakola effujo ku konvo ya musajja mukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni tubuhabulwa. Yes, musajja wattu nationalist wa Africa mpola mpola. Kino nno kyagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo kireetawo obutakkaanya, era nga Bobi Wine yagenda mu maaso n'okuba nti alumbibwa. Tekyaleka musajja we eyali driver we musajja mukulu amanyikiddwa nga Yasin Kawuma ng'ono omuganda w'omuyimbi amanyikiddwa nga Spark Sebabi okubwa esasi. Paka ssaawa zino omusajja bambi yatuva ku maaso. Wano nno Bobi Wine yagenda mu maaso n'okuba nti atracingibwa ne kampu ye nga bonna we baali, era nga Bobi Wine yasangibwa mu hoteri mu kibuga Arua ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Francis Zake bagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo bakwatibwa n'okubibwa emigo emizibu ennyo. Twategerako olumu Bobi Wine yavaayo n'akola statement obaoliawo nti takyaddamu kuba nti yeesanyusa mu nsonga ze z'omu kisenge nga bagamba nti ensigo bagikuba ne bagyetta. Bobi Wine yavaayo n'agamba nti ebyokuzaala ebyange bikomyawo kubanga bankubye emizibu ddala. Zake yasobola okuba nti akubwa n'asuulibwa ku Lubaga hospital mpola mpola okusobola okuba nti ajjanjaba. Wanene obulamu bwa Bobi Wine tebasigala kyekimu, yasalawo okuba nti alaga interest okwesimbawo mu byobufuzi. Bobi Wine government erina bad record kwogata ne URA ku Bobi Wine. Kitegeeza okuba nti obaoliawo Bobi Wine aze adojinga emisolo ebiseera ebisinga, era nga gavumenti yali egezaako okuba nti eteekawo obukwakulizo omwaka oguwedde mu kwesimbawo nga bagamba nti obaoliawo omuntu atalina muwendo gwasasudde mu URA mpola mpola atakkirizibwa kuba nti yeesimbawo mu Uganda, nga kiraga nti obaoliawo omuntu ono tatuukiridde mu kumpanya n'ebintu ebirala byonna.
byonna. Bino nno byagenda mu maaso n'okuba nti biwakanyizibwa era nga abakungu bagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo baleeta receipts. Bobi Wine alina record obaolyawo URA gyemulinako nti emmotoka ye ekika kya Escalade yagenda mu maaso n'okuba nti eyingirizibwa Uganda mpola mpola emyaka giri ng'eyita mu kitongole kya Red Cross mpola mpola teyasasula misolo obaolyawo baagala kukozesa trick eno kugezaako okumusetinga omupiira omukulu aguganye agamba nti nedda boy yes emmotoka yange temujja kuba nti mugicekinga kubanga nkimanyi bulungi nti mwagala kubaako bye mukola mpola mpola muli bayayo omukutu guli gumu gwa Uganda mukamoli Mampita Rich Boy Maxudi Junior Ntambi Chimso webale kuba nti otambula nange muganda wange n'okusobola okuba nti obeera nange ekiseera kyonna tujja kusigala nga twekwatakwata twesindike paka we tunaatuuka kubanga ate tulina okutuuka webale kuba nti ozikiririzaamu gwe nno wootali sisobola kubeerawo mpola mpola ngenda kukujukiza gwe Munnayuganda nyumirwa entertainment industry nti bupu Billboard Music Awards gye ziri mu Uganda era nga zigenda mu maaso n'okuba nti zibindabinda weetegeke osobole okuba nti olonda omuyimbi akusingidde okuba nti akooka mu Uganda omwaka guno mpola mpola. Bye bye for now. Mwesige Uganda mukamoli ate gwe mukyali waffe omupya eyakasobola okuba nti atweyungako n'okutwegattako ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga mpola mpola. Bya Bobi Wine bakya battlinga ne URA n'omupiira bagenda mu maaso n'okuba nti bagumuteekako. Bobi agamba nti omupiira gwammwe mugutwale temujja kunkwata nze ndi kafulu temusobola kuba nti obaolya munsetinga mupiira motoka yange sijja gibawa kubanga nagibawa okumala myezi mulamba mwajekenenya abantu ne bagimpa mu butongole ate mwagala kugamba nti obaolyawo musasule omusolo omulala. Omusolo gwe bamwetagako gwa biliyoni namba agamba nti si musango okuba tinayingiza emmotoka yange kubanga motoka eno yange ate nga bantu bange be bagingulira. Tunabiwulira ataddukirira nduulu omusango tugutadde mu public court. Bye bye for now.